Tukwaniriza nnyo ku Delta TV olunaku lwakubiri essaawa eriemu n'eddakiika 5 era butereevu. Programu obulamu ebeera butereevu ku lutimbiro wano ku Delta TV nga tubeera twogera ku nsonga ezikwatagana ku byobulamu ez'enjawulo nga okujjukizaako emabigawo katono wiiki ewedde twali twogera ku mukenenya mu ggwanga nga bwe tusemberedde olunaku lwa mukenenya olujjaawo mu maaso. Omumanyizi wa programu eno njuyita Nalukenge buli lwakubiri nga mbeera n'abakugu ab'enjawulo, abantu ab'enjawulo, abantu abalwanira eddembe ly'obulamu, abasawo ab'enjawulo, abantu abayise mu ndwadde ng'eyo, abayise mu mbeera ng'eyo, bonna tubeera tubakyaza wano ku Delta TV. Beeri nabo olwali bagenda sooka beeyanjule oluvannyuma mbeere nga tukugulirawo omulamwa ogwaleero. Ngenda sooka ne ku mukono gwange ogwa kkono. Amanya n'eddoboozi enze Lutamaguzi Emmanuel era nga nina akawuka akaleeta hepatitis B. Nkola mu kitongole ekya HIV oba akawuka ka Siriimu. Ate era nga nina omumanyirivu mu Siriimu n'okukola n'abavubuka. Okay. Ne ku mukono gwange ogwa ddyo bannaffe abatulabako eyo mwebale kwagala Delta TV, mwebale kugiwagira kubanga singa simanyi gamu osanga ne wano tetwandikoze eki tetwandituuseewo. Era njagala n'okwebaza omwanjuzi waffe omukyaza waffe Rita weebala omulimu gw'okola. Manyi nti ettaffaali ly'ogatta ku byobulamu mu ggwanga n'okulwanirira abavubuka okulaba nga basigala balamu eryo obutasiima tubanga abalyazaamaanya. Weebale nnyo weebalire ddala. Amannya apitibwa Mugenyi Arthur okuva mu kitongole ekya Friends of Canadian Foundation ekatooka eyo gye tuva era nga tufa abamu abasaale abaavaayo okulaba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya era nga tusuubira 2023 mukenenya tujja kuba mutuuse ku nfeete. Tulina okukkiriza okwo. Okay, ali ku Delta TV ndowooza obeewuliddeko abakulu abo ensonga buli omu kyabadde ayogera ku mukenenya era tetuyinza kubuusa maaso. Topiki yaffe olwaleero eri ku mukenenya mu bavubuka ndowooza ne ku lutimbe lwo wansi awo okiraba mukenenya mu bavubuka nga ye tuli abavubuka ku lutimbe lwo olwaleero era lyessira lyetugenda okusimbako. Kakati ekibuuzo ekisooka mukenenya lwaki akyaliwo mu bavubuka? Gavumenti erwanye ebitongole eby'obwannakyewa bivudde, ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo okulaba nga birwanirira ku bavubuka byogera ku nsonga za mukenenya naye nga le tulaba emijiji emito abavubuka mukenenya akyali waggulu. Weebale nnyo Madam Rita okulaba nga ojja n'omulamu ogwo. Omulamu ogwo mulungi nnyo era nga gutuwa ekyokuyiga nti ddala lwaki akawuka ka mukenenya bavubuka kakyeriisa nkuuli. Era ffenna tukimanyi nti Siriimu oba HIV akyaliwo. Omanyi waliwo abamu abalinga abakkiriza bagamba Siriimu takyaliwo olwokuba abamu bakutwala ng'omusujja. Era kyova olaba nti okutya kuli okwaliwo tekukyaliwo. Ebiseera biringa omuntu bw'ayogera ku kigambo nti oli alina akawuka ne kamuteekamu okutya kasobola okumuyamba okwekuuma. Naye ennaku zino abavubuka tukutwala ng'omusujja. Era kyova by the way osanga abawala bangi abagamba nze nti olubuto ne Siriimu osinga kutyako ki? Olina kugamba nze nti olubuto osinga ne Siriimu. Anti bajjaddula. Yes. Naye nga tamanyi kitegeeza okubeera nakaki n'akawuka. Ayogera bwogezi. So waliwo factors ezireeta okulaba nga obulwadde bwa mukenenya bukyali mu bavubuka bungi. Factor esooka yagundi y'obwavu. Abavubuka ye percentage esinga mu Uganda era almost tukola ebitundu nga around 70%, 80% bavubuka. Ate era kyekimu ne kijja ne ku bwavu nti obwavu bulumanya abavubuka ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka baki tebalina mirimu.
ekireetera ekyo okulaba nga omuvubuka ali idle. Ekintu kyonna ekijja ekyandisobodde okulaba nga kimukyusa timing kibeera kyangu. Buli woba nga toyinaamu ssente mu nsawo wano, ono alina ssente abeera akola ki? Akontrolinga. Otegeera kyova olaba nti bannaffe abasinga abawala naddala ku campus ba ending up banoonyeza bashuga daddy, si lwakuba nti baagala naye embeera yekola ki? Yebatwala. Otegeera bwe tugenda mu bitundu by'omu kyalo eyo, abakyala bano boolaba ab'oku kyalo abo batera okubeera mu mbeera ng'olaba bambi they are living under absolute poverty, tebalina bulungi, ne babeera vulnerable eri abo abasajja b'oku kitundu abakola ki? Abalina. Era kyova olaba nti maama kankozesa amannya gano naye temunkwata obubi, maama Nakasi ajja kuba n'omwami we ng'era omwami waali ewaka, naye ebintu ebikwatagana n'okusupportinga family omwami takola ki? Tatali bulungi. Maama Nakasi agenda kunoonyaayo taata Mukasa ow'oku kyalo alina kasente, era ojja kulaba nti ebiseera ebimu agenda n'avaako kewaka n'akola ki? Neyeeyiya. Kati bw'agenda okweyiiya eyo jjukira nti anoonya ssente, tajja gamba ono nti kola bwoti otonoma eyo tokola ki? Tebeerawo. Ono yabeera amukola ki? Yamukontrolinga era yamusirirawo. Kati omuntu ng'oyo bw'akomawo ewaka n'asanga bbaawe ne beeyagala, era nga bw'omanyi nti ebyobufumbo bikola ki? So olaba yabadde n'ono akomyewo azze n'ono. Kati bwe kijja ng'ono gy'agenze wakyamu era kyagenda okudda awaani ndowooza olaba nti obwavu obwo bujjira. Okitegera nisinga tukwata ku nsonga y'obwavu eyo, ebbula ly'emirimu mukenenya bavubuka ayinza tusobola okumukendeezaako. Kakati Emma kugwe olaba mukenenya akyalemedde mu bavubuka bingi emyaka gize akyalemeddewo. Ensonga esooka tujja kukkiriza oba tujja kugaana abavubuka bakyetaaga okumanya. Tuli mu ggwanga nga omuvubuka amanyi naye ng'ate amanyi bikyamu. Tuli mu ggwanga erimu misconceptions oba okumanya omuntu nga mumanyi naye nga byamanyi byonna bikyamu. So twetaaga okubeera nga abavubuka baneeno tubeerawo nabo ne tubayigiriza. Ensonga endala nze gye ndabanga enkulu ekugattira ku ya muganda wange oyo gyagambye ey'obwavu, nze ntunulira nga tuli mu nsi eno nga lifestyle oba embeera y'obulamu gye tutambuliramu nkyamu nga ffe abavubuka. Ogenda sanga nga abavubuka abasinga ku ffe tugamba ffe tetukozesa bupiira, tetukozesa galimputawa, naye nga tukimanyi nti yeyo engeri esinga era yeesigika gy'osobola okwekuuma oba okwetangira akawuka. Kati abavubuka batono nnyo abasobola okuyimirira, kisina abavubuka, abantu batono nnyo asobola okuyimirira ku mavivi ku magulu ge n'agamba nti bantunzeyo galimputawa oba bampeyo kino, era omusanga ali mu kagula ng'agenze ku dduuka omuntu najja alina engeri gyakakwata wabanga azze kagula agamba mpa omugaati ogwo olwokuba nti waliwo omuntu. Kati tukyalina okutya okw'amaanyi, tulina engeri gye tukuzeemu tulaga nti omuntu akozesa kondomu oba omuntu alina kondomu kive kyamaanyi. Tradition yaffe etulaga nti omuntu akozesa akapiira oba omuntu netuba nga tudda wano ne kagwa munda banga omwonoonyi akyasinze, so nga ate mwandibadde mukyembracinga nti ki manye obulamu kyeki. Kati okukyusa culture yaffe gye tulina oba entegeera gye tulina kintu ekiyitibwa galimpitawa kikyalina amaanyi nnyo ageetaagisibwa. Ensonga endala gye njagala okugattakaawo, tweyongedde nnyo abantu oba abaami abeegatta n'abaami, kye tuyita sex, men having sex with men. Ekintu ekyo kireese risiki y'amaanyi nnyo okubeera nga akawuka keeyongera mu bavubuka. Abavubuka bali mu kuhavinga sex ne basajja bannaabwe oba abasajja bahavinga sex ne basajja bannaabwe kye bayita anal sex.
kiri mu kuleeta oba kyongedde nnyo akawuka mu bavubuka. Kati ku ekyo ne tugattako muganda wange ensonga gye yabadde agambye nti abavubuka abalina bapartners abakulu. Togenda wagambye nti bafuuka vulnerable oba babeera nga tebalina sse ku ki kye balina kukola ekituufu. Kati omusajja asobola okubeera nga yalina akasente ke naye ng'ate akimanyi nti alina akawuka. N'asirika lwakubanga ali ku mpeke ye anyirira empeke emunyiriza mu gimu n'ogamba nti ono si mulwadde. So ng'ate ogenda muki mu kkubo kyamu. Okay, ali ku Delta TV ndowooza obyewuliriddeko ezimu ku nsonga lwaki Mukenenya akyalimedde mu bavubuka. Kakati gwe omuli olaba abavubuka balina kye bakuzeewo. Ensonga endala nga tetunda bagenda awo ensonga ya stigma eyo nsonga nkulu nnyo. Buli omwana lwatya okuvaayo okwogera tukiyita kufa kisiiri n'asirika bantu bangi nnyo bagenda okutta. Olwaki nti mu community gyabeeramu bw'ovaayo n'ogamba nti bannange nyina akawuka bagenda kutunulira nga buli omaga oyo mulwadde bagenda musongamu olunwe. Era kyova olaba nti ono muganda wange Emma yansomooza nnyo olunaku lwe yafuna akawuka ka hepatitis B n'ava n'agamba muganda wange omanyi nafunye akawuka natya. Emma n'avaayo n'ayogera bw'atyo. Olaba nti nze yandi mudduse ate nasalawo okumusembeza okulaba nga tukolera wamu. Kitegeera. So ne bano abantu baganda baffe bavuuka bannaffe bw'abeera mu society nga emusosola tajja kubeera open. Atasiiga abalala. Ne wanaabanga afunye omuntu we gwagenda okubeera naye mu bufumbo tajja kumugamba. Ajja kusirika kuba amanyi wanaamugamba noono agenda kumukyawa. So n'agamba saagala kufiirwani musajja wange. Abamu balina n'endowooza egamba noono kamusiige tutandika okumiranga ffenna eddagala nti bwe naamusiiga tujja kuba tuli muntu sikyaswala ali tajja kungoba kuba naye muki mulwadde so tujja kubeera ffenna. Kitegeera. So singa tuvaayo ne twembracinga okulwanyisa stigma tujja kufuna ba champions bangi abavaayo era abo bwe banaavaayo ne boogera bangi be bagenda okutaasa wano mu Uganda mu bavubuka kubanga ajja kuba ali open again munnange nze ndi kino. So it's up to you goba okkiriza oba tokkiriza ndi kino. Ate omuntu alina omutima ogwo aba namulungi guli omutima ogw'ettima guba aba tatakola ki aba tagulina. So bw'omuntu wabeera open abasobola okutaasa. Okay, nga tumayize ensonga abavubuka betuddeko butuzi ku nsonga za Mukenenya oba balinawo nga berwanyeeko. Esembayo gye nandirabye ng'ey'enkizo gye nandiyagadde okwogerako n'ensi yaffe y'ensonga y'okwekebeza. Ekimu ku bintu ebisinze okwongera akawuka kano okutambula mu bavubuka. Abavubuka either tutya okwekebeza oba tetwagala. So nga ate singa weekebeza n'omanya w'oyimiridde kikuwa enkizo okumanya nti bwe nti we nina otambuza obulamu. Siri mulamu nina okutambuza nti obulamu nina kukola bwenti nina kukola bwenti. Naye buli w'otambula nga teweekebeza tomanya oba oyina oba toyina naye ate weegatta oba okitegeera. Gattako ne kano tukebeza amaaso bw'atunulira Rita bw'ati talina kalwashi konna akamulamu kumbe gwe keriwedde emirimu. So kati ekitegeeza abavubuka tebafuddeyo okwekebeza. By the way bavubuka bangi nnyo sina bavubuka bokka n'abantu abakulu abakebeza amaaso bw'alengera gundi ng'anyirira munene skin kyekyo oyo mulamu bw'alengera kana akatono akaba kavuddeyo gwekati akatono nnyo kamodo oyo si mulamu. Kati ekyensonga tusaanye girwanyisa atya olw'obudde ensonga mu bavubuka tetulina osooka okukola era nga muganda wange bwagambye ensonga y'okwekebeza
okumanya bw'oyimiridde. By the moment wona amanya bw'oyimiridde ojja kusobola okutambuza obulamu bwo bulungi ojja kumanya by'oteekeddwa okukola ne by'otateekeddwa kukola. Wayogedde ku channel egi ndowooza twandibadde amagezi gennyini Mukenenya akwata bw'ati Mukenenya bw'ati. Tufubye era gavumenti tulina okubeera nga tugisiima efubye nnyo ku kintu ekiyitibwa empowering abavubuka okubeera knowledgeable ku ki Mukenenya kyali na ngeri ki gy'omufunamu kuviira ddala mu syllabus. Wobeera nga wasomera mu masomero gaffe wano eno okimanyi bulungi nti no HIV bamugatta mu syllabus zaffe nga tusoma naye abantu naye bakubadde nga bamanyi era basigala bakola ebikyamu. So kiri ku gwe gwali kulaba TV okubeera nga okyukanga gwe omuntu n'okkiriza n'ogamba nti nkimanyi bulungi Mukenenya ayita wano nkimanyi bulungi bwe bati wafuna akawuka naye kulwaki osigala nga era weegatta n'abantu ki bangi ng'olina multiple sexual partners kulwaki osigala nga era weegatta n'omuntu nga tokozeseza kapiira kagalini pitawa. So kikulu nnyo okubeera nga omanyi naye ate ne wobeera omanyi teeka by'otegedde mu nkola. Yes. Akamudakiika emu nga tumayiriza obubaka obuli abavubuka okutwaliza wamu abalina abatalina batannekebeza bonna wamu. Abavubuka kye mbasaba nti munoonye nnyo okumanya kuba the moment woona oyagala nnyo okumanya bintu bingi nnyo byogenda okuziyiza. Kitegeera abavubuka mwagala okukola munoonye ekyokukola muve mu kunyooma emirimu kubanga buli woonoobamu n'akasente mu nsawo obulamu bujja kutambula. Ate n'ekirala bw'oba n'akasente mu nsawo ate tokakkiriza kugenda kufuga kola by'otandikoze eki by'otandikoze. So mwagala okukola mwagala ensi yammwe nkiwa nti era nzikiriza nti kasa tunaagattiramu bwe tuti Mukenenya nga bwe tugamba era nga bwe tulwana by 2030 tujja kuba tukoze eki tumulinnye ku mufeete. Naye nga otandikira gwe obuvunaanyizibwa buli eri gwe tojja kulowooza nti abalabi bagenda okukola ki si bya gavumenti tuyambe yawo tuyambe obuvunaanyizibwa butandikira ku gwe ng'omuntu gwe ng'omuvubuka. Emma dakiika emu atugala ishundo ekisosi. Mu ddakiika emu nze kinandibadde ngamba omuvubuka sijja kwawukana nnyo ku bwedda bye njogera gwe nga gwe twala obuvunaanyizibwa otegeere akawuka ka Mukenenya ke kaliwa otegeere kiki ekagenda okukola mu bulamu bwo kubanga kati ennaku zino mwaka nafuya ka bulijjo kagamba bulwadde bwammwe bwa bulijjo nga muganda ngo yagambye naye muganda wange obulamu woolifuna akawuka ako ne kabeera mu bulamu bwo olimanya nti akawuka si ka bulijjo. Twebereremu ng'enjogera ennaku zino eno tubeere nga tulidinga obulamu obutuufu obulungi aye tubeere nga tukimanyi nti akawuka ka Mukenenya si bwe bulwadde bwokka oba si infection yokka ekola ki etambulira mu kwegatta. Obeewuliriddeko abavubuka ano embadde nabo lwaleero olunaku lwaleero nga twogera ku nsonga za Mukenenya mu bavubuka bindi ebyatubulidde. Gwali ku Delta TV wadde tomanyi okwekebeza kintu kikulu okumanya muno bw'ayimiridde gw'oli naye kintu kikulu n'abakuyiranye mukubirize bannammwe okubeera nga abeekebeza ate oba oli ku ddagala libeereko gwatanneekebeza situkiramu omanye engeri wawe oyimiridde osobole ate okwekuuma nga okimanyi tolina ate omanya nti olina osobole okunywerera ku ddagala obulamu bugende mu maaso. Tugenda kumaona ekitundu ekyokubiri tugenda kudda ne Canon Gideon Byamugisha nga tugenda kwogera ku Mukenenya mu ggwanga lyonna tukomawo.